Ndamonyambalira katete kalike wali mululi Bena soko kulaba Ndamonyambalira katete kalike wali mululi Bena soko kulaba Nakagata kamyufu kalike wali wesaze akanya kebeyi Mubutufu kankuba Tambulira munga mwenyiga Gabochuka keno gaboseka Uli wome nyanze nechamka Ngonyunye Baby ngonyunye Baby ngonyunye Kandoya Wanteka kumpingo Wansiba kunkoligorwa bulungiwo Wansi kusakusanta Na mapenzi go agalingo muchuzi Baby waliko Welcome to Sunday show. Mwebale nyo, mwebalide dala. Happy Easter. Mwebale nyo, mwebalide dala. Happy Easter, happy Easter, happy Easter. Mbade manyiti no, chemanyi webuza. Chaba kugunga bayingide sawa nga bukyali. Mwebale nyo, mwebalide dala. Mwebale okubera ntino gwena abadasagasagana. Ntino irajolaga akatebe kasembeze otulo kalire. Chimbo wa Research King and Training Center tuyingide wose. Asipoze na bulungi nnyo enkuba etonye mu. Yes. Koja chimbo wa omumbeja na solo senga jojo senga na chiganda. Olwalero tugenda kutwalira ddala 4 hours time. Esawa nya namba nga tuli kumpewo tuddamu buli kimu kyonna. By the way mwatusaba. Omanyi ABS TV ya ukanira mu TV endala. Chemusaba che babawa. Chemusaba che babawa. Mwabasaba ne mubagamba nti bakojja bajja bafiseyo okwolunaku. Babere kubaddemu buli kibuuzo kyonna. Olwalero tugenda kusomesa, tugenda kunnyonnyola buli kyowulira nti nno munsi muno kyagala. Tugenda kubeerako okuva essaawa eno yennyini ssaawa 12 paka essaawa 3 ez'ekiro. Ate tumale tudde ku ssaawa 5 paka 7. Era maama ng'ebibuuzo tebiggwayo. Nolwekyo tugamba nti no wetuliisa wa 12 kati obudde buno bwennyini bugguse paka essaawa 3 namba nga tuli wano ku mpewo kye mwasaba Mukama Katonda yakijjulula ate era nga betwetekeratekera olunaku lwa forencha. Tubagamba nti n'abantu baffe twabagamba nti nno ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna that is Easter Monday twabakoola mwenna abantu abalina ebizibu ebyenjawulo abantu abaludde ebbanga nti nno ntawanyizibwa kino kwate essimu zaffe zonna zolaba kubaka essaawa zino abakugu bazirina sengaji n'essimu eyesembyayo 64 bakojja bazirina ate naawe ayagadde okusindika obubaka bwo genda butereevu nnyo oba oli ku WhatsApp oba oli ku yonna sindika message yo ku 070 mukaaga 0706 kyenda 90 87 39 essimu njagibaddiramu eri 070 mukaaga 0706 kyenda 87 ayagadde obujjanjabi bw'obeera kumpimpi nti njagala emergency amaanyi sirina ensuwa nkalu nti ate munange nabadde n'omwami wange okuva eggulo naye munange nno sinalabayo wadde enkuba etonya eddagala ly'ensulo weeriri osobola okugenda erya emergency abakyala dakiika 30 only 30 minutes time oba omaze okutandika okulaba ng'ebire n'ensulo zitandise okubeera nga zituluguka olwaliro tugenda nakukola 24 hours actually ku malwaliro Mumbejja National gyali so tekigaana kugenda kunonayo kamusanyusa appetizer drink omwami tekigaana kugenda kunona muyunga bitya tekigaana kugenda kunona ka emergency gyekali gwonna yewulira nti ebikondo kulaki zitandise okwawula lingi siweddeko owulira tolina ssanyu munnange nno tugamba nti nakadde ke kano kogenda okubeera nti nno sobodde okukwataganya
buli kibuuzo kyonna kyoyagala okumanya mulimu abasindika ebibuuzo nti njagala kumanya kino kikola kitya bwe mbanga sirina nsulo nkola ntya buli kimu kyonna kyonna ojja kimanya tubakulisaayo mama ne mu beauty center tutegedde tino abantu mwenna abalina problemu n'ebyensusu ndwadde kwejjanjaba ku byansusu mama ne mu beauty center gyali jjukira ntino ku malwaliro gaffe gonna tuggulawo okuva ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya paka ssaawa 4 ez'ekiro ne kati bw'obeera kumpimpi obudde bukyali ddala osobola ofuna kaboda n'ogenda ewakaliga gwe ow'emukono n'ogenda emukono ali ekakiri n'ogenda ekakiri abokubayita logigenda katale bajja kuleeta eddagala woolwe kuba essimu ogambe nti ndi wano oba oli ku loogi oba oli ku woteero gwe osobola otukwira nogamba kansanze wano ku reception embeera yonna egaanyi tujja kuba tusobola okuwa obulungi ennyo so abasindika message yo ng'obudde bukyali buuza ekibuuzo kyonna ky'obuuza layini ya message eri 070 0706 kyenda 87 lunaku lwa Easter tuzze okubeera nti tusomesa eggwanga buli kyoyagala okumanya ekikwatagana ku byonna program bagite bifa maka mu kikolo naki neddagala byoyagadde okumanya ebikwatagana na byonna kasitobera ngo yagadde kisindika ekibuzo kyo kisindike mu abali ku WhatsApp nja baniriza nnyo abasindika message za bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala abakuba obukubi amasimu nti njagala kumanya kino essimu ezo nazo neziri ku screen simu zikube kobera ngo sobodde gye kubako eya message yokka sindika kwene eri wansi mu line emyufu tujja genda buterefu actually abantu mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti no muri active kwemuli onagamba nti no kojja kimbo wankulamusizaako nnyo lwaki buli lwembeera nga ndi n'omwagalwa wange lwaki buli lwembeera nga ndi n'omwagalwa wange oba nti wumbe ntya agamba lwaki buli lwembeera n'omwagalwa wange ntera okuwulira nga bwatuukirira agamba bwabeera n'omwagalwa we atera okuwulira nga talina kuba nti yawe wabula obwatuukirira abakyala problem where is one abakyala muvudde ku mbeera gye twatambuliranga kino ekintu tetujja kyekweka omukyala bwe yazaalanga jojo wabeerangawo enteekateeka omwana omuwala kyevula bamwazaaliranga mu byalo omwana yenna omuwala ne bwe wabanga ozaalidde wano mu kibuga ombakusangayooko mukyalo weeks zino ebbiri kyevulaba n'abekampuni gonna twagasaba kyevulaba bateekawo kyebayita ki bakiyita maternity leave ku companies zonna ne bwobeera wa police ne bwobeera wamajje ne bwobeera waki kuba byebitongole ebimwe tumanye ebikuuma ddembe nti ne bwobeera ngaoli oc station ne bwobeera ngaoli ki balinaako ke bakuwa ne bwobeera manager wa bank bakuwa maternity leave abo baalinga bagezi nti oddeyo weddaabirize kubanga omukyala bw'ozaala tosigala kyekimu ennaku zino gwe mulembe gwe tulabye nti nno abaana abawala mutusobedde kyeva olya nti nno ogambye nti nno bwe mbeera n'omwagalwa wange mbwatuukirira nkola ntya seewulira bulungi because waseseetuka n'ova mu mbeera gye walimu omwana omuwala enseke zino buli lwozaala jjukira nti nno abamuzaala oba mune muzaalira na kusiza section abalala mumenya nomenya okopperera kw'abaana abawala waliwo banange nokopa kutususe abaana abawala tuddeyoko mu mbeera gye twalimu oba bannayuganda wano bw'otunuulira ensi ezimu nga Botswana bagoberera nnyo enkula yaabwe n'eddagala eryabwe n'enkozesa eyaabwe wano mu Uganda kyekitakyali nina omuwala omu gwe nasanga ebiseera ebyo nomuyiteko ngo omuwala alabika bulungi ali mu kkala ye ennungi nnyo nga jojo bwewera ali mu kkala ye ennungi nnyo kati ndooza yali anyumya ne munne omuwala akola mu supermarket eno yali anyumya ne munne n'amugamba nti no waliwo okaawo omwami bwe weekuba empisa kuba empisa ekyo n'agamba wenna osobola okumyuka n'omyuka bulungi nnyo kati bwe kifo kiyali nagenda neyejeku kati kumbe tamanyi tino involvement yeri empiso egendere na musaayi nti most especially abalina omusaayi gwa AO oba toli supposed kubeera nti nno ogyekuba kati nagenda okulaba nti nno wana awamu wamyufu wana awalala waddugavu wana awalala wafuuse papa wano weeruukiridde ne mbagamba lwaki so bannanga abaana abawala tulekeraawo okoppa tukozesa ebintu ebyaffe ebyawano kyevulaba nti nno ffe twakwatagana ne mama nnimu mutumanyi bulungi abakimbo wa bulisakikinini nti emyaka 14
twalinga tujjanjaba naye nga tetuvangayo ebbaga nti tulabula n'ekizigo bweki twamala kuzuula nti kampani ki muntu kyasobola okutabula ebizigo ng'abitabula mu bintu ebyaffe ebyawano nga bikozesa natural herbs oba natural ingredients ezawabakojja nga tunabagenda kusaba bizigo soko tunira atunda ekizigo yafaanana atya anti byebyo olina omusanga ng'emba zagwamu buli kimu kyonna kyonna alabika bubi ebbeere likoma eno olubuto bw'atuula olubuto ne luva eno ne lukoma eno nti nina munange eddagala erisala lwaki tosooka sala lulwo so problemu ye nti musookenga mutunuulire bannayuganda on humanitarian ground abaganda bagamba nti nno ki simanya bakyogera batya nti siryayolesa mubiri nti soko otunuulire maama nimu soko otunuulire jjojo soko otunuulire kimba ofenze nabagamba nti ffe tuli basajja bazeeyi ffe tukaddiye naye tolitunuulira kimba wanoogamba nti olususu olwosanzeemu wadde kadeti oba osanzeemu kino lwaki kyekimu nze mwandabako okemabega mwezi gwokuna omwaka oguwedde nali kiro 110 nasobola okukozesa kaawa maama nimu gwe yampa nensala nentuuka ku kiro 72 meaning that tewaliiwo nti no kirina kyonna kyekigenda okukuleetera olubuto ne luggwako buli kimu ng'ate kisaliddwa gradually meaning that ntino omuntu woba osobodde tukozese ebintu ebyaffe ebyawa tulekeraawo koppa byebigenda okubaviirako obuzibu abalala nawulidde nti nno balina eŋŋombe ennaku zino nti nno ddayo mu ddwaliro simanya ne bakutunga nti nno bakubuuza nti oyagala tukomewa nti waawano bannange tuyina eddagala lye bayita oluweta omukyala lyotuulamu ne lizzaamu ebisenge teri yagenda kutunga atemu bisenge kyevulaba mutuuka ekiseera n'ogamba nti no lwaki sita omukyala omutuufu olina kumiima nga bwota olina kumiimamu so sikwata kwetugga bwetuzi ne bwe bamufunda otya tosobola bwe wetugga obwetuzi nakyo si kirungi so olina kumiima nga osanga yetugga kitegeeza n'obukalu mukalu yes olina kumimanga bwota kati buli bwosanga nti nno omuntu bwetugga bwetuzi meaning that bwosanga nakugamba nti nkubuulire nze bwenkeera ku makya olwalino nembeera n'omwami omwami bwabeera nga waganyisa bwati nti no okuyitawo oko mala kulumizibwa mala kukola ntya nina kumala kweteekamu kino obakyala mukozese kye bayita oluweta olwaliro programu eno twabagambye bagiyita ebifa mu maka mu kikolo n'eddagala tukulagirira eddagala lyosobola okukozesa abantu baffe mwenna tubakoola nga tubagamba olunaku olw'emmanda olunaku olw'enkya nga bwe twabagamba okuva edda nedda nga bombadde mu kiraba era kyeva olaba nti nno twakisabye ne tugamba no olwaliro katukolera eddala obudde obumala abantu mujje olunaku olw'enkya jangu weddaabirize jangu ofune omukisa basenga bonna bonna webali twakwataganye ne badoctors webali abantu wenna nga oyagadde okubeera nti nosobola okweddaabiriza oyagadde okubeera nti nowekyekinga lwaki sizaala amaanyi agange lwaki gaabula nti oba njagala kwesiriminga mutulina detox machines enkya essaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya tugenda kuba tuguddewo gwe wenna ayagadde okwogerako nange oba okukola order essimu zeezo essimu esooka eri 07004 0704 45 93 5 essimu eyokubiri 0757 essimu eyesembyayo nkaaga munya essimu yasenga maama waffe maama wabasenga jjajja wabasenga omumbejja Nasolo mumumanyi bulungi nnyo nti mukyala bumpi wano buli muntu yenna abasinga obungi kubasenga bonna bayiseeko mu mikono gye era yenna gwobuuza akuganda li training ddwako omumbejja Nasolo wadde abamu batoloka abamu mutoloka temunayiga naye nga tugamba mwenna abayiga mukubire bannange omumbejja Nasolo oyagadde kumenya basanyusa batya omwami bakyusa batya omwami nadiyagadde kukola nti nammwe abaami ababulamu ebyo byetuddako byonna byetuddako tusobole okumanya abali ku WhatsApp actually osobola n'okukozesa eyo message ya WhatsApp nobeera nti nosobodde okwatagana naye nga essimu yesookera ddala wansi kolaba akabokisi akaliko kojja kimbowa gyoba osindikako message yo
eri 07006 0706 kyenda 90 87 87 39 39. ono abuuza agamba nti kojja omukyalo omutuufu bw'obeera opima olusekese olw'enku lulina kwenkana wa omwana waffe owobuwala twakugamba nti olusekese lwo bw'oba osazewo n'ogamba nti ngenze ku ttale okutyaba enku oyina kutyaba nga ngasi mulekerawo okwekwasa abaana abawala abalala bulaba butono abalala bulinga mukonzikonzi bwomugamba nti mukwano lwaki tewatyabanku ngalyoka akwatira akantu kalinga mukonzikonzi mukole kibayita speaking environment kwegamba abasomesa bw'oyingira mu kibiina omanyirawo nti eno bebi omanyirawo nti eno P7 n'olwekyo abakyala mujjemu obwafala abakyala abasinga obungi waliwo ebintu bennaku zino abaami be basinga okwagala gwe mwonamuzza mu bino kyevulaba nti nabasinga obungi abakazi abamu babayita babbi wano mu kibuga lwansonga nti omukazi amanya nti omusajja gwenjagala ayagala ki lulimi lwekye ki kyetuyita language and love mulimu omusajja nga lweyegasse naawe notatobya buliri bwonna talumanya kubanga abaana bakola sex notuuka eseera niwewuunya nga wonna nombawo nga okwegamba era gyebalaba ti ennaku zino jojo kyetwewuunya mu sex nti lwaki ennaku zino omukyalo omu yangamba nangamba nkubuulire naga omwami wange yansobera omwami wange ebyesaati mbuno bino nagamba saako busaku kinu because sex content watamatiza kyebala bebakola kakawujjo sex bannaku zino bakola kati jojo kambuze nga olina supu omusajja asobola osigala mu vesti kubanga vesti yokka first impression yokka bwe kasita ogamba nti ogusiza bwoti one ogenda kuba vesti ogenda gikuba vesti ogibunye enkuba enkuba egenda kukuba yonna etobe kati olwaleero luno kyetugamba nti nno mwana ekimu kiriidinga ekirala so tubagamba nti nno bannange yonna gyoli kwata essimu yange nga nze kojja Kimbowa ayagadde tulina eddagala lyaffe era King Swales tujja kusaba mukama wange ojja tutegekera abantu baffe twagala olwaleero balabekoko ku ddagala ku products zaffe ezimu ez'enjawulo tulina eddagala lyaffe erya Nacho V Power Extra abaana abawala nti ndi mwana mukalu enseke zaziwikira sikyalina bwagazi tulina ecupa gye bayita Nacho V Power Extra tulina musanyusa appetizer drink eri abaana abawala abagamba nti nno sikyalina bwagazi tuyina eddagala erya blocking system eyeseke omwana omuwala ne bwolinywa eddagala eryamazzi eryenkana ettaka ng'enseke enzibikivu tojja kukeera ku makya gakoleki tojja kukeera tolina kyoba okozeewo kyevulaba abalala mulinywa n'otandika okuwoza nti banenze singa sina lye sitanywedde actually olwaliro omukazi akedde ku makyawo ne muwa akasajjesajja naye aŋŋambye kojja nga munnange mbadde njagala nywereko wano mpulire because yagenda wonna ng'agamba nti nno ne baŋŋamba yaŋŋamba waliwo oke yamugamba nti nno wange onywa ekikopo bwe kiti oluba okinywa bwe kiti owulirira naye olubaddenga bwokyogedde kojja nti abakyalo babeesiwaza bwensozo bababuyabuya oyinza okuba nga walina amazzi mu kusooka naye lwakiwetwegabula gwe towebuza nti lwakigabuze kitegeeza enseke ziba zakolaki yes kubanga abamu ate jjojjo kiruma nnyo 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 kyevulaba abantu abamu baba bagala naggwa ddalu abakyala naddala omukyala nga yali abaddeko oko n'amazzi kubanga omukyala omutuufu kyandibadde nti nno bw'okola sex kyandibadde osobola okulerizinga between a cup to 2 cups at least tampeka emu oba bbiri omukyala omutuufu era ogenda n'osanga situation nti nno abantu ebiseera ebisinga obungi abamu ze nakwatako tawulo n'enkinyika mu tampeko bbiri ez'amazzi gaagaano gitobya era naye ate omuntu omutuufu asobola okukolera sex ku tawulo n'agikyusa n'amufaliso ne bagukyusa so meaning that kubanga abasinga obungi bamanyi nnyo tusindikira mu message ne bagamba naye gavaawa omukyalo osobola ofuuyisa mu kiro kimu akabaketi kano aka omo kagenamu ebikopo 4 nabipima goguvaawa kati kyekiri mukama katonda yatonda amazzi ag'omukyala nga gali equivalent akisakiro kyekimu kikuuma amazzi ge gamu ng'amazzi agaliwa ago g'omusulo so omukyala tukubiriza nti no batogalina towakana kubanga twadde ku bridal shower mu lunaku olw'eggulu ng'obukyala tuli mu basomesa era bwe nawuliridde n'obusungu ne ŋŋamba oba ensi etulazaawa
nga muliyo kyetwogerako nti omwana omuwala yandibadde nga bw'atyaba enku olugalo lwa wakati ne lugwa olwo lubaaba nti omwana omuwala ate kyemmanyira bwobanga ddala okutebunyina oba kutyaba enkwezi kiro kyenyini kyekikulidinga wajja okola ki olaga kubanga pulobulemu weeri nti nno pulobulemu weeri nti entyaba y'enku yafa nti bwogenderera omwana omuwala yakwatisanga engalo 5 kyebayita cover plate n'okwata ebintu bino kubanga omugaso ogumu ogw'okukyalira ensiko 1 nti kwe kubeera nti nno obeera mu good looking nti olabika bulungi 2 kyabeerangawo nga kyekyokuzanyisa ky'omusajja ekisookera ddala kyatuukizako amaaso n'ekyokulala nti omukyalo okukuuma ebbugumu kati buli lw'obikka ekidomola akasaanikira ne kataggwayo oba n'obeera nti era ekidomola kijja ttonyi so n'olwekyo abakyala tubakubiriza nti mukozese omukonola kwata omukonola gwaffe teekamu magejjo teekamuko mubiri kwatisa engalo zaffe zino zonna 5 ate n'omwana waffe omukulu omulongo kasowole tomulekaayo kubanga ye omulongo kasowole oyo yavaako amatabi agakonoka omwana yamukwata kugana amazzi gaffe gemugamba agasikwata yes kubanga buli lwomulekerera kyevola bamutuuka ekiseera n'ogamba nti no mpuliranga enkuba ebindabinda abamu nekangakangamwawo oli nayanula n'engoyi olugira neeyita nibagamba neetatonya ogenda okulaba nfuufu njereere so nti enkuba yasose neeraganga egendo tonya nevaamu n'amatondo awo edda bye byatunyirizanga noyanula emmwanyi noyanula kasooli omala ogira bwe bati nga bagamba enkuba eyise mubizzi eyo be bakyala b'ennaku zino wano mu ntandiko balinaga akagangakangamu zengama n'okugamba bagaba gasigadde busigazi munsi lwatuza kungamba bw'ate n'enkuba n'ebinda ate nemala neŋŋamba eyise bayinako obwo obusobola bugamba kiri kimu n'abaami ab'amaanyi amatono wona ayinza okuva eno n'alagira ddala nti najjanga alaga obusungu neyagala kasaawo olubatuuka bwati ku mmere kitolekyo ate nakyo nga kiri so abaana baffe ab'obuwala mujje mweddaabirize bayirawo mwenna tubakowodde nkya nnaku lwa mande ku outlets zaffe zonna ab'embala mugende mwejjanjabe abali mu bitundu eby'emasaka mugende mwejjanjabe abali embalala mugende mwejjanjabe abasinziira yonna gy'osinzidde kwata essimu zaffe obeere nti nosobola okweddaabiriza butereevu tugenze mu meseji zammwe abantu baffe mwenna tubagamba nti no bwoba wasindisa emmeseji yo ke kaseera tubeere nga tusoma meseji yo elayini ya meseji eri 070 9 essimu eri 070 butereevu ojja kubanga osobola okubeera nga okwataganya byonna ono n'agamba nti nokojja kimbo wankulamusizaako nnyo lwaki buli bwembeera ne girlfriend wange andaga nti nno si mumativu na kyenkoze ne bwe tukikolera essaawa namba okay kiyinza okubanga problem mwana muwala ono nga ggwe ng'abaami abamu muli batono nnyo abaami abamu tuli batono nnyo omukyala ekiviirako omukyala oluusi okunyuma abaana abalenzi oluusi muba batono nnyo abaana abalenzi tulina akazigo kaffe akamagejjo abo jerry akakuyambako ku saizi ey'obutonde naawe osobole okuvaayo ng'omwami kuba omwami yandibadde mu inches nga 7 sengalo za wakati sengalo za wakati 2 n'akatundu kubanga wawe kitegeeza nti obugazi olina kubanga kasaanikira ka kidomola kano akaffe akamukwano obeerere ddala ng'oli mwami kwegamba nga nabwoba ogambye nti ngenze mu muzannyo wosimbye ekigere munna asobola kiwulira nti bwokikuba okikubidde ddala n'olwekyo tugamba nti no tegeeza munno nti nabakimba wabali ku mpewo twetuli paka ssaawa 3 zakiro mukama katonda mulungi ate era ku ssaawa 5 tuddemu tukupirimpye paka ssaawa 7 mu programu yaffe gye mumanyi obulungi ennyo eteriimu kukisa eteriiko mbeera yonna eyo ebeera watershed time nti ekibuuzo osindikamuko direct kati bwoba osindikira essaawa zino wumbako kubanga tumanyi tusomesa abaana n'abakulu n'abatoototo kubanga programu bagiyita ebifa mu maka mu kikolo n'eddagala omwana omuwala abadde tamanyi eddagala lye bakozesa mu kukyalira nsiko mukoonola n'amagejjo abazadde mugeefe ku baana juzi wano tuba tuli ku bridal shower mwana muwala myaka 26 nga tumugamba nti nebyokukyalira ensiko obimanyi nti nze sibimanyi
kyokka muganda ayina tugamba nti ava mu maka amaki ag'abaganda kati kankugambe kojja noba tulina abasenga ennaku zino basenga baffe tebakyalina kyebamanyi nabo kanti nabo bennyini omanyi bagamba ekikyalisiba lyenkanyankanya omwana nennyina kati nabo bennyini basenga ogenda okukyegendeza nga nesenga kennyini talina kyamanyi kyeyakolako so kwata essimu y'abasenga eri 0753 58 31 ayagadde okwogerako nange kojja kimbo essimu yange eri 0705 actually wenna ayagadde okuleetera eddagala wenna ali mu bitundu byonna byolimu essaawa zino oba oli mu kulya easter oba oli mu kusanyuka oba oli waka naye ng'ogamba njagala enkyakeera ku makya genda kweddaabiriza njagala keera ku makya genda kweddaabiriza njagala kugenda ku makya keera ku makya nkole bwe nti olunaku nkya lwa mande mulumanyi bulungi nnyo obujjanjabi bwaffe bubeera bujjanjabi bwa njawulo ku outlets zaffe zonna abeewa obulenzi naye ate tekigamba obudde bukyali essaawa zino era osobola okulinnya n'ogenda ku kiriniki yaffe n'osangayo omumbejja nasolo viiramu akusekabaka bagavumenti ngenda ku kiriniki ya Kojja Kimbo wabamanyiwo tulina eddagala lyonna osobola ogenda emukono ewantonyawe mabega wa dipo ya Pepsi ate nange kennyini ku lwokuna nebererayo onagamba Kojja Kimbo wambuuza nti omukazi wanteekamu akaweta kabuza ensulo nagamba nsunsuliramuko nze kazibwe emukono yes family planning methods ezisinga obungi bw'obeera togigoberedde kyevula batugamba nti nno omukyala yenna bw'oba ogenda kukozesa family sooka obuuza omusawo nti family eno eneegumira omusaayi gwange abalala n'omulaba nga buli lwatambula ateekayo pantliner nagamba ate tomanyi munange nno nze ndi ku family anti bw'obeera ku family munange ako tekabulaabulamu kati ojja kwekyafuwaza ogenda kuleeta omusajja okwenyinyala ogenda kuleetera omusajja otandika omukanga buli lwabeera nti nakutte bwati ku mmere ngaawulira nti abeera diva ku ekyo agenda okutuuka bwa nti ku mbeera yonna banaye tekiriyo kisinga kubanga bba bakyala abamu akugamba nti no famire okuva lennagitandika ndi bwenti ne bwenti abaana abawala mukyejjeemu weddaabirize ensi wetuuse kati yakweddaabiriza sex it's all about to making life happy kati gwe buli bwota making happy nakyo bajja kikubuuza ne muggulu nti Bakimbo wabaaliwo eddagala lyaliwo lwaki tewasanyusanga musajja kubanga Katonda Mukama Katonda buli muntu alina tegundi ye gye yamuwa nasalawo n'agamba nti nja kusonda omugurisa abumbe ekizungirizi oba ye tekinologi nga bwembeera wano nga Kimbo wayimiridde wano ng'obayogera osobola otulaba ku TV abamu kubedda nga twekweka emabega n'okebera mu TV olaba oba omusajja oba n'obula kwasa rediyo olabe nti oba mulimu omuntu ayogereramu so byonna Mukama Katonda yabitonda nga yabiteekawo so tubasaba nti no mweddaabirize musobole okukwataganya onagamba Kojja thanks for the show what are the bad effects of masturbation please. What are the bad effects of masturbation? Because I see you on YouTube informing us that masturbation is bad, and always I don't get time to see your programs because my time of working is so tight. I go very early in the morning, but today I've got a chance to see you live on ABS. Okay, one masturbation chichi. Masturbation chitegeza self-satisfaction. Ekikolwa kyonna ekikuleetera ofulumya amazzi ag'obutonde nga tolina muntu abamu kijja ziruwetuduming bayirewe namu abakyala bennyini abamu kumumanyi okwenyonyogera abalala mumanyi okubyeteekamu mmwe bennyini abalala mumanyi okukola phone sexy nobeerawo ng'omukyala n'otunuulira ddala omukyala n'akugamba amunange nze nno nekola bwenti ne bwenti nze neneetuusa ku ntikko ekintu ekyo kibi nnyo one kiblocking enseke ezaffe ng'abantu nti buli lwamasturbatinga system yo eblockinga two
ebiseera bisinga obungi tosobola kuddamu kuproducinga amazzi nga gali mu quality yemu nga bwe yali both mu bakyala n'abaami. Era omukyala ogenda n'okyekanga n'akugamba nti amazzi agange gajja nga gawunyanga omusulo, amazzi agange gajja makyafu, amazzi agange tegakyali nga bwe gaali lwansonga nti bwe gajja go gasentalinga mu nseke. Kati enseke zino buli bwe zikyafuwala omukyala amazzi ago galina kujja nga gali bwe gati. So ate omwana omuwala kyandibadde nti amazzi gano g'ofulumya galina kubeera nga gali pure